in dem Defense nicht mit Gewalt, sondern mit Dialog begegnet wird. In dem Führer gegenüber den Menschen, die sie dienen, rechenschaftspflichtig sind. Okwekalakaasa mu Bannayuganda abawangalira mu ggwanga erya Egyamany n'Abegyamany leero babikoze. Bannayuganda abawangalira mu mawanga ag'enjawulo baguddewo omuzigo gw'okwekalakaasa nga buli olukya nga bagamba nti Museveni wanaaba tafudde ku ntebe ya ggwanga Uganda tetugenda naffe kussa mukono. Okwekalakaasa okwabadde mu ggwanga erya UK, Bannayuganda babadde bagamba nti Museveni alina okulekerawo okufuna ensimbi abazungu ze bamuwa. N'abali mu ggwanga erya Egyamany olunaku olwaliwo nga bakulembeddwamu Stella Nyanzi nabo bagamba ekintu kyekimu nti Abegyamany temugeza ne mufandinga mwami Museveni ensimbi ze mumuwa tazikozesa ku bizibu bya Bannayuganda, wabula azikozesa okufuukira Bannayuganda ekizibu. Nti azikozesa okutulugunya Bannayuganda, azikozesa okugula ttiya gaasi okukuba Bannayuganda, azigulamu masasi agatta Bannayuganda, azizimbamu makomera mwasibira Bannayuganda nga bagamba nti ekimala kimala mulekerawo okumuwa ensimbi. Osanga bw'anaaba talina nsimbi analekerawo okutulugunya Bannayuganda. Kino kitutte ebbanga mwami Museveni akola ebikolobero ku Bannayuganda nga tebamugambako. Bannayuganda baali baasirika nga babiraba bulabe ebibanyigira muli nga tebamanyi nsonga lwaki ayongera okutulugunya Bannayuganda. Bwe bakizuula nti abazungu bano bamuyiwamu ensimbi ze bamuwa ze zimuyambako okufutubbala ku buyinza bwa Bannayuganda n'alema okubawa eddembe okwenunula. Bwe batyo ne bagamba ffe katuteme emirandira ebava ensimbi ezo osanga tuneenunula mu ngeri yonna. Bwe batyo batandise okulangira abazungu abamuwa ensimbi nga bamugamba nti kendeeza, sente ze muwa omusajja azikozesa bubi, mulondole ensimbi ze muwa omusajja mumanye eddala bye muzimuweera byazikozesa. Mwami Museveni bamuwa ensimbi ayisa ebiteeso mu babaka ba Paalamenti ne baleeta ekiteeso nga muyinza okulowooza nti kigasa ggwanga Uganda. Kikkakkana balina okwewolerako ensimbi empitirivu obungi. Bannayuganda nga basanyufu bagamba osanga kalowoozezza okwewolereza ensimbi kigenda kuba kiyamba ffe nga bannansi. Mwana wattu ensimbi ne bazimuwola temumanya biki bye zikoze. Akkakkana zikozesezaamu bibi ebimutwala mu maaso nga ye omuntu ne famire ye. Bannayuganda ne basigala nga bajeera. Kyokka nga amabanja ate gatuula ku Bannayuganda wenjogerera bino nti ebbanja lya China lye yatuwola. Olwaleero buli munnayuganda oyinza okuba nga obanjibwa akakadde akawera akamu n'ekitundu wadde omwana omuto eyakazaalibwa obuzaalibwa, kubanga bw'ogatta ebbanja eryo buli munnayuganda nga likakkadde kamu kitundu. Sikakasa nti ensimbi ezo ziba zisobola okusasulwa mwami Museveni nga ye yezeewolera n'azikozesa ebibye. Kitegeeza ffe Bannayuganda ku misolo gye tusasula kwe tulina okujja ebbanja eryo tuzzeeyo ssente z'abasajja, kubanga bagenza oddibalirira nga okulisasula okulimalayo obulungi litwala emyaka 42. Bwe batyo Bannayuganda bawangalira mu mawanga ag'ebweru ne basalawo ne bagamba kino kiba kisusse bususi. Kitegeeza nti ebbanja likyatutuuliridde eri Abachina ate abazungu bongera okutuwola. Tunakkakkana Uganda bagitutte nga batugamba Uganda tugiguze kubanga Museveni twamuwola ensimbi. Museveni muntu ssekinnoomu eyeewula ku bigendererwa bye, wabula kifundikira kinyigiriza Bannayuganda. Bannayuganda kyebava bagamba nti abazungu mulekerawo okuwola mwami Museveni ensimbi, ajja n'abalimbalimba nti byagenda okuzikozesa bigasa Uganda, kumbe bigasa ye ng'omuntu omu. N'olwekyo mulekerawo okumuwola ensimbi osanga analekerawo okutulugunya Bannayuganda nga talina wajja nsimbi. Bannayuganda buli omu mawanga gy'ali singa baba balina omukisa ogwekalakaasa tebatudde bagamba balina okulwanyisa ekintu kino balabe nga kikomezebwa bunnambiro. Now. What do we want? Freedom. What do we want it now? What do we want? Freedom. What do we want it now? What do we want? Freedom. What do we want it now? Wakalachi. Yembe. Wakalachi. Yembe. Wakalachi. Wakalachi. Yembe. Wakalachi. Kati. Wakalachi. Yembe. Kati. Viva Uganda, viva. Viva. Viva Uganda, viva. Viva. Freedom Uganda, freedom. Freedom. Down, Museveni, down. Down. Down, Museveni, down. Down. Down, murder, down. Down. Down, torture, down. Down. November, Black November. November
Black November. November, Black November. November, Black November. Away, Black November. Black November. November, Black November. November, Black November. Away, Black November. Black November. November, Black November. November, Black November. Away, Black November. Black November. November, Black November. November, Black November. Away, Black November. Black November. Ugandans murdered Black November. Uganda murdered Black November. Away, Black November. Black November. November, Black November. November, Black November. People power. Power, power. Power. My name is Stella Nyanzi, and I come to celebrate Black November today with Ugandans in Munich. Because today we remember all the Ugandans who were murdered on the watch of dictator Museveni. Down, Museveni, down. Down. Down, Museveni, down. Down. Down, Museveni, down. Down. On November 18th and 19th and 20th, Ugandans were murdered by Museveni. Today we come to stand with all Ugandans in Uganda, all Ugandans in Munich, all Ugandans in Germany, all Ugandans in Europe, all Ugandans in the world to remember Black November, Black November. 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 Ugandans were murdered on Black November. Black November. Black November, Black November. Black November, Black November. And so I don't come to celebrate, instead I come to grieve with all the Ugandans who have been murdered by dictator Yoweri Museveni, who has been in power in Uganda for almost 40 years. As a Ugandan, I come to grieve with fellow Ugandans and say enough is enough! Enough is enough. Enough is enough! Enough is enough. Enough is enough! Enough is enough. And in German we say Bedouin is Bedouin. Genug is genug. Bedouin is Bedouin. Genug is genug. Can you teach us in German how we say enough is enough? Genug is genug. Genug is genug. Again? Genug is genug. Again? Genug is genug. Again? Genug is genug. As we Ugandans we are saying enough is enough. Enough is enough. Genug is genug. Genug is genug. And that is true as Ugandans we come to say Museveni must go! Museveni must go. Museveni must go! Museveni must go. Museveni must go! Museveni must go. We call upon the European Union to stop funding dictatorship! Stop funding dictatorship. Stop funding dictatorship! Stop funding dictatorship. European Union, stop funding dictatorship! Stop funding dictatorship. EU, stop funding dictatorship! Stop funding dictatorship. EU, stop funding dictatorship! EU, stop funding dictatorship. EU, stop funding dictatorship! EU, stop funding dictatorship. Stop funding Museveni! Stop funding Museveni. Stop funding Museveni! Stop funding Museveni. Stop funding dictatorship! Stop funding dictatorship. Tusaba kulekeraawo n'abannayuganda tukoye Museveni alekeraawo okutulugunya okuwamba n'okutta bannayuganda ekimala kimala Ekimala kimala. ekimala kimala Ekimala kimala. ekimala kimala enough is enough enough is enough get off is get off get off is get off get off is get off
The Nook is the Nook. From the President, I bring greetings from the Netherlands. I call upon people in Uganda. Today we have come to show solidarity with the people in Burundi for the Black Friday, 18 November 2020. Many Ugandans were killed, over 200 Ugandans were killed. Yeah. So I call upon Ugandans to join the struggle. Please don't give up until Museveni is down. Don't give up. The people who died, they didn't die in vain. Please stand up and we fight together to bring the dictator down. People power! Our power! People power! Our power! Our power! People power! Kino kyekiseera kye tulina okulwana mu biseera by'omumaaso tufune emirembe.
kino kyekiseera tulina okulwana ebiseera eby'omumaaso tufune emirembe kino kyekiseera tulina okulwana ebiseera eby'omumaaso tufune emirembe kino kyekiseera tulina okulwana mu biseera eby'omumaaso tulina okulwana ayina wanyesuzana bebaali ku kintu kyenaremu our power people power people power our power people power our power everywhere everywhere ra cha ekituleese wano olunaku olwaleero kujjukira bulamu bw'abannayuganda abaatugumbulwa nakyemalira jjajjaffe alemedde omugenyi eyalemera mu ntebe e Uganda Yoweri Kaguta Museveni era twagala okusindika obubaka obw'amaanyi eri ekitongole ekya European Union Commission, Germany as a government, kw'ossa abavujjirira nakyemalira Museveni ensimbi nti ensimbi zineeno tezikozesebwa kukulaakulanya ggwanga nga we kyandibadde. Ensimbi zineeno zigula teargas, ensimbi zineeno zigula mmundu n'amasasi agakozesebwa okutugumbula bannayuganda. Twagala okugamba European Union Commission and other governments that are funding dictatorship in Uganda, mulekeraawo okufaanira Museveni, mulekeraawo okuwa nakyemalira Museveni essente, kuba zino essente ze zigezaako okuyamba Museveni okutugumbula bannayuganda. Newankubadde kyandibadde kityo, bannaffe abaatugumbula ennaku z'omwezi nga 18, 19, 20 omwezi ogwa November 2020 tebafunanga bwenkanya. Omusaayi gwabwe tegwayiikira bwereere. Twagala gamba stop funding dictatorship. Stop funding dictatorship. Stop funding dictatorship. Stop funding dictatorship. Stop funding Museveni. Stop funding Museveni. Stop funding homophobia. Stop funding homophobia. Stop funding dictatorship. Stop funding dictatorship. Stop funding murder. Museveni must go. Nakyemalira oba omugenyi eyalemera mu ntebe e Uganda alina okugenda. Museveni tumusindikira obubaka ffe nga bannayuganda abali mu buwaŋŋanguse nga tumukoowoola nti weesonyiwe bannayuganda. Museveni essaawa yeeweddeko. Museveni olina okugenda. Bannayuganda abattibwa nga 18 balina okufuna obwenkanya. Twagala ogezaako okuyimirira wamu. We want to stand in solidarity with other political prisoners in Ugandan prisons. Twagala okubagamba nti tuli wamu nammwe, mukwatirireeko, era twagala okukoowoola bannayuganda bonna gye bali ogezaako okuyimirira wamu ne bannaffe abali mu makomera. Museveni release all political prisoners. Museveni release all political prisoners. Museveni free all political prisoners. Museveni free all political prisoners. Waliwo akayimba kenjagala tuyimbe kagamba police, our murderers, we shall never forget you. Police, our murderers, we shall never forget you. Take out Museveni. Museveni, our murderer, we shall never forgive you. Museveni, our murderer, we shall never forgive you. Museveni must go. Museveni must go. Museveni must go.
Stop funding dictatorship. Stop funding homophobia. You want to speak? You want to speak?